ejjawo abantu abazze okulaba Isma Olaxess omwagalwa w'abangi egezaako okuba nti nebagamba bakkirire nabo basobola nga bakola ogwabwe ate awo tumanye ki kye babagamba katukkirire mpolampola buli omu akwataganeko ne munne ate awo nno polisi etukulireki embeera bweti naye nga ebigambye ebyokwerinda binyozeddwa tambula bizinesi esannyaladde wano mu kisaasi gyabajjajjaya wonna obudde buno wetwogerera buli kimu kiri ku standstill. NBS Sebuka TV next media services wonna tugenda Isma Olaxess okufa abamu ku abo abantu abawangala ne Isma bagamba nti abadde ayimirira ku kigambo kye ate abadde n'emikwano alina omukozi ogwa ddala so yeyembeera bwetu bwekyalo era polisi naye ng'emmotoka omuddamu mwakubiddwa amasasi era omulisa wano mu kamera naawe wasomera kulaba mbeera ate gye batugoba gye wamuteekawo bino muba mukola short way give me the guy ofuna haya so nga bwe mbategeezezza nti tukyagenda mu maaso n'okulaba embeera nga weekyatambula wano we tuli yesiini ddala emabega wange bigere bibiri emmotoka ya Isma Olaxess nga yemukirengera emabega wange ate nava mu kifo wamukubidde paka ate polisi simanyi yo yemanyi kyeriko okulaba nti ate buli kimu batuuka ku mutendero ogw'okulaba nti omulambo guggibwawo emmotoka eggibwawo byonna naye nga tuli almost wakaawo kuba abadde amaze okuva ku maini nga amaze okubeera nga ate asimbula olugendo lwatuuse waka yonna embeera weetyo webaddewo mbagambye abatuuze webali nnyo budde butambudde naye webali ndabyeko ku Akram wegattako ku from mikwano gya Isma nnyo muze mubalaba bamawulire webali babadde bakwano ba Isma nnyo abadde bakwatagana naye badde boogera ku nsonga nyingi nnyo nabo